mwe bannaffe aba NBS tebibeera byangu bwe bityo oba tebikyali byangu nga bwe byabeeranga ku mulundi guli. Kanale Mugume ne banno temwerimba kugezaako kusiga kifaananyi nti nammwe mwatudde ne mulowooza nnyo ne muvaayo ne initiative mbu mwayiyiza nnyo muleete debate wakati w'abeesimbye ku kifo kya Kampala. Kanale n'aba NBS ffenna tukimanyi nti tekiri na logical, tekyetaaga na common sense mungi eri Munnayuganda yenna ali sensible oba ayina okutegeera kwe kukitegeera nti kya bujega era kibeera kya busiru okusanga ente ng'ekkiriza okugenda mu mpaka z'okulya omuddo ne puusi. Kanale ne banno aba NBS njovu nsiru yokka yekkiriza okugenda mu mpaka z'okwepima obuzito n'obumyu, either yenjovu eba yakayingira ekibira ng'erina rivalism oba nga nsiru. Ekyo ffenna tukimanyi nti tosobola ssanga mpologoma ng'ekkiriza egende mu kampeyini yonna oba ng'ekkiriza egende mu argument yonna kwani akyasinze okubeera kabaka w'omu kibira ng'ebisolo by'ogitereddewo okubeera bi contestants mulimu puusi, bubwa na miyaayu. Era empologoma ekkiriza empaka ezo oba ekkiriza debate yonna erimu ani kabaka w'omu kibira ng'ogitereddewo bupuusi, bubwa na buyaayu, eyo empologoma ebeera nsiru ate eba erina amaalo, eba erina rivalism. Ye empologoma gy'osanga oba bibanga bino ebivubuka ku kyalo ebibeera byagala okukakasa. Mpulirizaamu gwe wa NBS naawe Munnayuganda ate alabye mwenyewe Kaguje top class SG waffe Lewis Rubongoya nga tagenze kano ka debate ka NBS. Mpulirizaamu nagambye Munnayuganda tolina kubeera na common sense mungi era n'amagezi tolina kuba na mangi kukitegeera nti kuba badde kapano kano konna Kaguje top class the upper class eyatopingayo nti kano kapano talinaako match kiri obvious. Nkudiremu kiri obvious nti tosobola kukwata Real Madrid n'ogiteeka ku bunnamwaya FC mbobalese mu mpaka bazanye empaka okutta abatemi b'ebikata, abalimi, abasogozi ba lumonde n'omubisi obalese mu kisaawe bazanye Man City, Liverpool, Arsenal okutta Odupalaka ogijja eri yiiri misinde basubize bapakidde emmere yaabwe neyaffe eya bulijjo obalese mu kisaawe ne ba champion. Tekikola sense, it doesn't apply. Nti ku pano tekwabaddeko match omuntu gw'abadde muyise is a top notch in the country nga tewatayina question ku kintu kyonna kyosobola muteekako. Kale onoonya ky'omuvumako ekibi nga tokiraba. Nkuddiremu alaba katambi kano oyo musajja omulaba ali mu screen. Ekyamazima kiri nti onoonya ky'omuvuma nga tokiraba. We gave Kampala a candidate, Kampala twagiwa candidate ng'onoonya ky'omuvumako nga tokiraba. Ng'era omuntu ayise mu kutegeera kwe the only argument gy'asobola okubeera nayo alina kubeera tribal. Nkuddiremu argument omuntu yenna aluuzinze sense gy'asobola okubeera nayo okudiscussinga omwami ono mu ngeri emudiscreditinga, you simply have to go tribal. Naye mu kibuga Kampala toyina candidate nga toyina kyosobola, toyina minzaani ku omuteeka n'etabaluka. Si bitabo, si kwogera, si kumanya, si kuba nti abaddewo, toyina ky'omuvumako. We gave you a perfect candidate for a perfect sport. Tayina maachi. Kati mwe musobola okudda eyo ne buno obuwa bw'omu nsiko ne muwoowoola. But always remember, empologoma tefaayo kabwaki kagoggodde nnyo.
kuba yebe kimanyi mpologoma nkuddiremu ebiseera ebisinga empologoma nga yeebase tefayo ku miyaayu gikaaba nnyo koze manyi kyeri king of the jungle omukutte ssebo gwe NBS wammese omusika emisinde mwagende mu mpaka z'okusalawo ani king of the jungle nga ku pano yo taddeko emmese bupuusi bubwa obube. It doesn't work that way. So mu bufunze muddeyo muleta abantu abagwa mu kalibe entuufu nga video gwe Uganda awo mukirize kintu kimu nti any discussion, any topic, any panel without the National Unity Platform useless. Nkudire mukirize kintu kimu mukyogere mu public nti panel yonna okutali NUP people from the National Unity Platform, the panel is useless. Omuntu alina amawulire namwe mukimanyi. The party with the news mugimanyi. No wonder. Debate yamwe yawedde. But still the news are get ku National Unity Platform. The circles of the news ziri ku NUP na SG. Because you knew the only person who made sense or who was about to make sense in the entire debate yabadde SG. Ate naye yakitegedde n'akibamma kuba yategedde. He's the only credible person agenda okubeera ku debate. Ate nga mumuwewudde nnyo okumuweetera buno obwana obwakava mu sikaati. Girls from school mwabadde mumuwewudde. So mubufunze temuddamu kutegeka mpaka za mpologoma ate ne muleta puusi. That was disrespect. Mwabadde muzalaye kanyomo nyomo. Mulete ebikonge. Bring people abali mu kaliba ya at least ate nga nabo banoonya ne bakubula. There are a very few people who can sit with this man on the panel. You've seen him, you've tested him. Abadde ne interview ne talks ezenjawulo. You've seen his eloquence, fluency. You've seen how he argues out matters. Kati gwomu ojeri sewo bine bivubuka byo. Kifubutuse ku malwa. Kifubutuse eri gyebokera lumonde. Mbokirese ku pano kitule ne SG nga bwe kyakolawa. So aba NBS, it doesn't work that way. Think better. Bemwe mwagala okufuna abantu nga SG okutuula ku pano. Mulete abantu like matters. Mulete like matters nga ye. Video gwa bweti. Wamate werimba. Nolowoza nti oyina pano yonna gy'osobola okuholdinga a political discussion. Ne mugimaliriza nga center of discussion si National Unity Platform. Uganda awo tekiriiwo. Tewaliwo ka TV k'osobola kufunawo Uganda. Ne kabeera ne topical oba a topical discussion. Discussion yonna ngeri political, anything internal mu Uganda nga kiri about Uganda. Nomaliriza nga eyetise program si National Unity Platform tekibangawo. Tewali alina mawulire, tewali alina maanyi. Abasigadde they are simply filling in the gaps. Omuntu akola headline every other day. Buli lunaku nga alina okola headline. Bamuyita National Unity Platform. Yes, subject elements si optional. So mubufunze maliriza bwenti wama temudda mukikola tekikola bwe kityo. NUP temusi yali gye mukyakozesa ebyo mugenda kubitega abantu abagala obutaala abalina rivalism, people who have just started looking in through the cameras, abantu abakatandika okwogera, people who have just been seen exposed to the world. Okutese wa Harvard graduate omutute n'omwana ono wa eyasomera nabutiiti. Wasomera nabutiiti kyagonja sebo gwoli oyagala mbusebo nawo ofune discussion ne Harvard graduate tekikola kityo. Find your match my nigga. Maliriza bwenti olaba kapano kano I dare them. Nange mbamba yambye okutuula nabo. Seriously, on a serious matter. Nga tu discussing policies. Kano kapano mbanka yambye okutuula nabo balabe. Can they even be my match? Ama tujikomeza wano Holland.
protest vote ye